ekitalanyo kya Shem naye Kagutunda era ng'erinnya yafuna that nickname because I think he has been the best salesperson ever gwe nali ntegeddeko. Yakola omulimu gwe nga takola bukozi naye yalina passion ng'akola ekintu ng'akyagalira ddala nnyo ate kalina emikwano mingi nnyo ate emikwano n'agyagazisa product gyeyali akola ki gyeyali atunda nekiyoka kisika n'abantu n'oba nga walinga mulokole nga olina engeri gy'osikibwa engeri Shem gyeyali atunda product eyo mu Nile Breweries. Nze personally olwokuba yali ayagala nnyo ali involved nnyo ba artists yagala nnyo ba artists. That is how I got to meet him nga naye ayagala nnyo ebintu byaffe byaba Ebons nnyo kakata ate ne tuva kubeera mukwano gw'aba Ebons naye a one-on-one friend nti we used to meet like in ekifo ekisanyukirwamu ne tubeera ffenna kyenzijukira ekimu ku all the time we try meeting nga na Shem nti tuyinza okutuuka nga emmotoka zibadde ziparkinze differently nga nze nyinza okuparking olwokuba nti emmotoka nyingi naye twasigalanga babiri mu kifo ekyo tugenda okutuuka okufuluma ng'eyiye eri emmotoka ng'eyange eri olwokuba nti abantu babadde bagenda ne batulekawo babiri ffekka mu kifo kakati ne tusanga nga tulina okutambula omu n'awerekera munne oba n'agenda n'amuwerekera ku mmotoka ye then ne tulyoka tudda kuyangega so nalina attachment eyo ne Shem naye nga generally Shem yali omuntu ayagala abantu ayagaliza abantu ng'omwagala bwagazi just like that because yali muntu w'abantu nnyo so nga Uganda tufiiriddwa nnyo a person abadde asobola okumentoringa abantu in the sales department of different companies because he would sell a product n'ojagala bwagazi kagamba omuntu oba yagamba waliwo enjogera etera okwogerwa nti oli akutunza n'ekintu ky'obadde tujjira oba n'akutunza amazzi oba n'akutunza ekintu nnyo but that was Shem so tufiiriddwa omuntu omulungi omuntu ow'essanyu omuntu amanyi okuinteractinga n'abantu sitegedde ba artists bameka babaddewo sinakumanya ba artists bagenzeka naye nze ndaze omutima gwange as an artist nti he was one person who would stand in for artists nga sponsoring shows zaba artists nyingi nnyo so nze as an ebony as an artist I badde nina okujja okupayinga my last respect n'okupayinga tribute for the good works he has done for this country so I guess ba artists abalala bateeka okuba nga bazzeeyo bagenzeeko eka I guess waliwo abali mu kanisa sitegedde kubanga tubadde bangi and I guess waliwo abamu abajja okugenda okukola ki okugenda okuziika naye nga bwe banga tennaba kubaayo bantu ba artists bajja jaga kubakubiriza nti we should not forget Shem. Shem sponsored most of the shows ez'aba artists basically ab'emyaka gyaffe okusingira ddala emyaka gyaffe in the 90s and the 2000s. Shem ate nze ndi mu biti bibiri muto wa Shem Segujja yawasa muwala wa mwannyinaze mukyala wa Segujja Rita mwana wa mwannyinaze kale kati ndi mu kiti ekyo then nenzijjamu nembeera nga Shem omumanyidde ebbanga ddene twakolanga shows nnyingi nnyo munno mukabi enakivubo wawa Shem n'abeera nti yatukwatirako nnyo yali mwangu nnyo y'omu ku bantu abasooka okuleeta promotion Nile Breweries ng'ekola ki nga sponsoringa shows zaffe
twalina ekifo ku Pride. Shem nabanga yatuyambanga nnyo okufuna drinks. Twagani tubeera so close. Nti wadde gavumenti mutowe yawasa muwala wa mwanyinaze. Naye ate saasooka kumanya Sseggujja, nasooka kumanya Shem. Nti I was surprised later on bwe mmanya Sseggujja nga muto wa Shem. He has been a friend, nga ali very social, very ready to help, nga teyeepanka, teyeemanyi, nga atwanguyira nnyo. Yatwanguyiza nnyo obulamu, nga atuyamba okufuna sponsorship olwa performances zaffe. Abadde muntu mulungi. Lwaki abadde takyali nnyo mu limelight n'abavubuka naki that I don't know. Naye nga nze mbadde mmanyi ng'omuntu omulungi ennyo, very helpful, very kind, nga teyeepanka. Ebintu bingi nnyo by'okusponsoringa, lwaki olowooza nti ayagala nnyo bannabitone? Ekyo kyali mu mutima gwe. Ekyo kyali mu mutima gwe. Saamumanyako mu performances, naye nga yatwanguyiranga nnyo. Kyali mu mutima gwe, ndowooza yayagalanga nnyo performing arts. Ayinza okubanga n'ebirala byeyamba, naye nze bisibimanyi. Nze mmanyi kino kyemmanyiiko. Nasinkana Shem nga ali March 21, twawukanya Shem nga ali March emyaka 21. Era Bishop Bukomekone yatugatta emyaka 12 nga Sebo yaffe omanyi famire yange bulungi nnyo webalire Sebo. Nina kwogera ku mukwano gwange Shem ng'abakulu bayogedde. Shem kanisa lijjudde olw'okwagala kwa Shem. Buli muntu ayogera Shem kyalina okwagala. Naye buli muntu kyamanyi ku Shem, manyi Shem abadde ayagala mukyala we. Naye era nange mbadde mwagala kubera abadde tasobola kunjagala nga simwagala. Kyenyinza okunokola yebyokubula nnyo nnyo olw'okubanga efuna ekiseera ekirala nja kwogera sigenda kulandagala. Akaseera akalimu Shem kagwalidde kabadde katono naye kabadde intense. Ekigambo kyosobola kyogera ku Luganda. Nzijjanjaba Shem, abasawo ne batuuka ab'oku Paramount ne bansaasira ne bagamba mukazi gujjanjabira omusajja. Ne bagamba nti omusajja oyo singa nze mbadde ku kitanda ekyo yandikoze twice byenkoze. Ne bangamba funakaataddeddeko eguumu ne bagamba sisobola kuleka Shem ku kitanda. Ne ngamba ku lukuba musaalaba gwange ngenda kwetikka. Nzijjanjaba Shem mpaka essaawa esembayo. Nga bwe twalayira, it has been there that has done us part. Shem kirungi obyatudde obulokozi. Kambalule n'ekintu ekirala ekyanjagaliza mbadde nzanjaba Shem. Nina basasala mu balokole nnyo nga basaba kabaka Shem asobola okuwona. Ne bagamba naye ekintu kimu Shem kye yakoze kyamazimu amaanyi kisobooza nti asobola okuwona. Shem abadde ng'awulira enjiri kubanze mukyala mulokole era ngamanyi okusinza n'okusala waka naye mbona naye bakirokole n'agamba nedda nze nja kugwa. Naye ng'amata naye nina okugenda mu mukozi omuyitawo n'agamba nze kabadde kuba kyanza okubulwa ku ssaawa esembayo. So Shem bwe yatandise okulwala waliwo twagenda nga kutabamu kwa x-ray naye bwe twayingira mu x-ray neewunya dokita okwati akuba x-ray oba yakubuuza nti oli mulokole n'agamba nedda. Namubuuza nti ekwatuze n'agamba nti ye. Shem n'aleetera obulokozi. Bwe yali atuma basisitala mwena kusaba okwetala n'agamba nti abawulira ekyama kino. Shem yagamba nti ajja kulokola ku ssaawa y'esembayo. Shem kaamaze n'aleetera obulokozi sirowooza nti agenda kubona. Naye kirungi nti yagenze ng'alokose. Muyinza okwewunya bakyendukumu kuba manyi nga Shem agenze alokose. Sigenda kwongera kusinga wano naye neebaza bannange abayingira naffe emikwano. Shem alina emikwano mwebale nnyo era abadde ansaba awonalaba okwagala nakubamwagadde. Naye manyi ne waali alaba mwebale nnyo okuyingira naffe sigenda babanya kino famire y'Alese Namwandu. Mwebale nnyo era mbasaba twongere kutambula bwetutyo. Ekkanisa mwebale kuyingira naffe. Abasawo aba Paramount ne Platinum mukoze kye musobola. Abasawo bannange nga kuba bantumye abaana ku mandi bamwe baleeta abaana basinze taata waabwe. Bwe namaze baleeta ne bamulaba before that bannange Shem omutima gwe gwasise emirundi 7 nga bamuzza. Mu mirundi egyo 7 omulundi ogumu bampiseewo nga bapangira omutima okudda okundaga nti bakoze kyonna. Mbeebaza era ndi mumativu
kyekiseera Shem Mukama kyamuwapingulamu mwebalimirali ddala. Mbadde basamire okuddayo nga tukola okuddayo kuba lukikwena mirembe njagala okubakwasa amaboko gakakadde kamu mu emitwalo 7,600. Tadi abadde omuntu ng'abasinga bekubalituukira nti tadi abadde tagiringa mangu nti ogamba ntiwagambye nti the last 2 weeks tibateeke tadi before even on Monday twetwagendayo abalimu esingisokera twatukirigayimbira bawo Monday twagenda omulaba twalira ddala nga tadi bintu eyalwana yali ku mashini zokka zimwa support naye ng'olabira ddala wants to come back to us. Naye nga mwe wagambye it is the best place. So I promise as the first one to take care of it. We're going together and Chiaboga Daniel, Chiabo uniform 6. So that you are getting but let's say that you have to be strong. That's great. That is humanitarian. Omoyo gwe kujalaba is love. So and man we can being that people think but really also Stephen, you know our young brother, so we're going to give you an estimate, open up a bank account. From our side, we started with 15 million. Also, there's some money from my that will make 7. Now, I know people like to promise, and we have promise what because we don't want you to promise and not honor. What I promise Grace is that we'll do great financing, great support. We are not going to support you in perpetuity or even die, but we'll support you minimum 3 years, I would say maximum 5 years. I'm a person of numbers. That's the minimum. We'll start with that. We also know Shem had many friends out there. Some would want to keep even 10,000 shillings. Okay, we'll open an account with MTN, Airtel, and then we'll find a way to share those accounts. And please support the same way you would wish his family would. I also know Shem. The last point, Shem, his dad passed on as an essence, right? And you see what he's built. So, his daughter's son now, you see what your dad did. So, for sure, you could. It's okay to mourn, to celebrate his life. We've lost a very close friend, but it doesn't help to cry. It's gone, right? But you can cry. It's emotional. But you need to support that give you, as people like my friends and myself. So for the rest of you, please join me in supporting. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigestor kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka
abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkikyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo omuddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo omuddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.